Dr. Kizza Besigye ngono yeesimbyewo kwa President okuva mu kibiina ki FDC olunaku lwa leero akalulu akanoonyereza mu masekati ga Uganda mu disitulikiti za Lyantonde ne Lwengo. Wabula bw'abadde anaatera okutuuka e Lyantonde akyamyeko ku ssundiro ly'amafuta naye ng'eno abawagizi bamuyiikidde nga bwe basaakaanya ssaako okumugwa mu kifuba. Besigye asookedde mu ggombolola y'amalongo mu disitulikiti y'e Lwengo wayimiriddeko okumala akaseera n'aliisa abantu enjiri ya FDC era n'abasaba bamulonde. Embeera abantu baffe gye balimu mugiraba, buli omu yenna akaaba bwavu, buli omu yenna, abantu baffe abavubuka bonna teri alina mulimu webalesi, abavubuka baffe teri alina ki? Era ebyonoona ssente mu gavumenti byonna tugenda kubitema kubisalako ssente ziddewa. Oluvannyuma atuuseeko mu bitundu omuli Mpumudde, Buyaga mu disitulikiti y'e Lyantonde nga eno gy'avudde ng'aliwamu n'abawagizi nga bakulembeddwamu aba boodabooda ne beetooloola ttawuni ya Lyantonde okutuuka ku kisaawe bakubye olukuŋŋaana. Besigye asabye abantu okulonda omuntu gwe basobola okwesiga. Kano akalulu si kakutwala bupapulo kanyuge muli, kano akalulu kakwenunula. Onda omuntu asobola okukola omulimu n'atambuza ensonga nga bwesaanidde kukola ki. Abantu tebakyuka. Wonna abakulembeze be mulonda mubakubemu ki? Mubakubemu tooki omanye muno omukulembeze wa ngeri ki bw'enonda. So basebo ne banyabo okulwanyisa ssente zibbibwa kikulu ekinakomyawo ssente zikolere baani bananyinizo. Kyokka oluvannyuma ekiro ky'enkuba ekigudde kibagumbuludde era bangi balabiddwako nga badduka emisinde. Olunaku lw'enkya Besigye wagendako mu disitulikiti y'e Rakai. Suhail Mugabi, NTV mu disitulikiti y'e Lyantonde.